Inside Story Uganda, real source of political updates. Tukulazeko Honorable Elias Ruyimba Nalukola and a number of other officials of HBina nga bafefeta akalulu. How is it likely to play? That is what we are asking. Eranga kino tukijja muche tuzze tulaba mu by-elections ezaaliwo at least emyaka 5 egiyise. Tujja nako ku lusirikala ba minisita lunatera okufundikira lukyakwajja buweereza bulungi oba eggwanga terina kyamaanyi kyeriba lisuubira ku binaava mu lutuula oba olusirika olw'aba minisita olumaze kati sabiti namba nga luyinda ekyankwanza. Omubaka eyali omubaka Honorable Lutta Maguzi bwe tuli naye leero. Honorable tukwandirizako sanyuka olunaku lwa leero. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno gw'ompadde nzikiriza okubuuzaako n'okubuuza ku bonna abali mu kutulaba amakya ga leero naddala abantu b'ewaffe ab'e Nakaseke, abantu b'e Kaasangombe mbalamusizzaako nnyo naddala abali ku kampu Lutta Maguzi. Mwebala okukola ennaku zino mbadde mulwadde mabegakaawo simanyi kungo oba mwali mukirirializinzeeko nze okuva lwe bankuba empiso ya COVID yampisa bubi obulamu bwange tebukyuka nga bwakyuka mbeera mbi. Okuva lwe bankuba empiso ya COVID ey'okubiri nali nfudde naye obulamu bwange bweyongera okugira. Tobadde bulungi? Emabegakaawo sibadde bulungi naye nentereera naye empiso za COVID ezo wateekwa okubaawo some investigations ezo. Nze bwe bankuba empiso ey'okubiri ku parliament eyo yali enzise era obulamu bwange ne bukyukakyuka bwe butyo. So ngire naye njagala kubeebaza tubeerayo tukola emirimu ne tubagoberera tukola ebyaffe ng'ensi bwetambula. Ate njagala kusaba bakama baffe mikwano gyaffe bano ab'ebitongole bya trade order bannansi nga bubamazeeko emirembe ku nnyanja mubagobyeyo, mu bibuga mubagobye, mu byalo nayo mwetaagayo, boda mwetaaga zibe zammwe, takisi mwetaaga zibe zammwe, amanda nago galina kuba gammwe, entobazi zirina kuba zammwe. Kati bannansi twebuuza Ssebo Mukulu Museveni bannansi bakole ki? Kuba buli kimu kyonna mukitutte. Wano luli nali nze ntera okubagoberera wano ntera okugoberera. Ffe tetutunuulira nnyo byamawanga gammwe. Nte nali nkutunuulira wano ng'oyogerako n'omusajja gwe bayita Muganga. Nga nkugoberera ku discussions zo Dr. Muganga. Yes, yampaako nange ku scholarship ez'abaana b'ewaffe Nakaseke baali 7. Naye kye tutunuulira era njagala kukibagamba nze ng'abadde mu parliament akakiiko ka appointments committee nga ntuulako. Oyo baamugoba baamulemesa ekifo kye wateekwa kubaawo some political games played. Kubanga is not the only Munyarwanda in the government. We look at competence. Busobozi. Okujjako mwali mukyusiza ne mumuwa ekifo ekyo kirina national gundi ne mukyusa ne mumuwa ekifo. We are looking at competence, not tribes of people. Ono omuyindi ye nga mwasirika. Oba yeddira lukabe. Kakati ati tekugambye. We are looking at competent people to serve this country. If you denied that man a chance to serve this country because Munyarwanda, that's nothing much. Kwanza njagala kuwa ekyokulabirako yeye Abanyarwanda ennyo kuba ndaba 90% of the RDCs are Abanyarwanda. 90% of DPCs are Abanyarwanda. The cows. So why do you deny this person if he is other Abanyarwandas are in the same position, different positions in the government? Question nkikuwa mbadde nkola analysis bwe tuvaako mu nimiro zaffe tuba tunuulira wano nenga akanda bantu mwe mudisikasinga mono Munyarwanda ono muki nze ni musajja Muganda naye bwe ntunuulira ntera nnyo okutunuulira obusobozi naddala nze ekitongole kye nakolamu ekya UN batera nnyo tugamba racism, sexism, tribalism fe baali bakozeeko mu UN ebyo babitugaana. So as much as there are other Banyarwandas serving in a government, this man should be given a chance okujja ku kye mulina okukola mukyuse ekifo ekyo bwe kiba nga kirina national interests ez'amaanyi ennyo, stakes ez'amaanyi ze mbamugira kuba nze nkuwadde na statistics wange gwe mbadde nga nkolera ku kakati n'ekirala k'ensembyayo ndaba embeera eriwo mu ggwanga ya bunkenge. Twagala kusaba ku Mwami Museveni mutabani wo ng'asusize fujjo. Kogeddeko bogezi kubanga kimanyi naye bayinza okukukwata naawe nkula oli ku bunkenke naye Mukulu Museveni mutabani wo ng'asusize fujjo. Nze sirabangayo CDF atwitinga n'akola ebintu ebyo
ejje lya Uganda tuwe respect nze bwe mbadde mu parliament tugende wa ku police nsonga awo tujja kujjawo webale nnyo tujja kujjawo later but tugende Kalangala Kalangala eyo sikulabye eyo sinagendayo emabegakaawo nali ŋŋenda nenfuna obuzibu bwange bwesijja kwogera n'omukulu omu n'agamba gwe tujja kuwambirayo eyo tujja kuwambirayo Kalangala ng'ogenza okunoonya akalulu nga ate nabadde mulwadde ngamba tusooke tusabire Nampala akalulu sinaba kugendayo naye nze buli wendaba sereeti zonna oli ne bandeeta sereeti nenjigira kuba ffe nakugaa ndi wa intelligence tondabaawo mu kifo ekyo naye ng'ekiriwo because kiri open nti kizibu nnyo okujjako nga waliwo ekikyamu ku bantu beeyo okulonda ab'NRM. This race is very open to a new candidate Nampala. Tewaliwo ati nkuwa ensonga zange n'omukulu afuga eggwanga agenda okujja eyo mumanyi yatebeesa mukono gwa Maradona ajja eyo mukulu w'NRM. Kati we don't expect nti NRM asobola n'okuyimirira kazindaalo nayogerera e Kalangala mu mbeera gye bayitamu mu budde buno bwe tuyitamu nga ddala olina obwongo ngo weetegeerera nga toli ku bano bakyamuukirira kuba kati tulina abantu abakyamuukirira ku buhanda si babawadde 15,000 n'osaba omusajja omukulu n'omukazi omukulu ne yeetunda lwa 15,000 tulina be baavuwaziza intentionally nga they are poor n'obwongo bwabwe nga bwavu nga tasobola kukola right choices naye bw'otunuulira e Kalangala eyo nga bwebadde ebbanga lyonna ng'abantu b'e Kalangala nammwe muli mu Uganda mulaba bye tuyitamu nze sikineetaagisa na kujja kugamba kulonda Nampala kikukakatako gwe musajja gwe wakubadde bakuwadde 15,000 bakuwadde 1,000 kikukakatako okulonda candidate waffe owa National Unity Platform kubanga we are not so many eggwanga lyonna era ebiseera gye bijjamu ab'amawulire tubasaasira abantu bagenda kudduka ku TV ne radio baddeyo mu abeyense kati baki ensi yonna kati eri mu buwambe we are in captivity, economic captivity, social captivity, political captivity abantu ne bakola choices zaabwe nga ziyisibwamu olugaayu n'otunuulya bapoliticians abaali badde balambululira eggwanga lyagada isojje n'otafiire ng'akola exchanges ne banne nga these people bajja ewaffe eruweero ne baleka abantu almost 1 million ne bafa they wouldn't make these exchanges after 40 years gwe omuntu agenda okulonda e Kalangala teweetaagisa na gavumenti kujja kukusaba busabi byekukoledde byennyini bye bikulaga wali eri ogironde oba tolina kugironda so olowooza opposition erasobola okuwangula ekifo kino because nabadde ngobera rallies first of all nalabye side zonna zabadde zibadde n'abantu bangi abadde beetaba ku rallies zaabwe but also n'ensonga ezoogerebwa for example akaseera Helen bwe yawangulira waliwo ekizibu ky'abamagye kola effujjo ku bantu ku nnyanja some people thought this was one of the reasons lwaki Nakimuli yalondebwa but as we speak government yalagira dda amagye gano gaveeyo ku nnyanja amagye gye gali ku nnyanja era abantu baabagobayo ku nnyanja zonna I have been telling you this information kuba mu ebiseera ebisinga information emu temuba nayo ennyanja ezisinga baaziriizinga ziri mu poloti there are big government officials abaalizinga ennyanja zino ne bazigobako bannansi of recent nawulira bagamba beetaaga simanyi buli mwalo beetaagawo oba abantu 2,200 oba nsonga ki zigenda okusinzirwako ezigenda okukola ensonga nyingi nnyo okugyako nga wavudde South Africa gwo muli ku xenophobia nga wadduseeyo bw'oba obadde wano ng'omanye ekigenda maaso abantu beeyongedde okuba abaavu abankuseere mu nsi yaabwe tulaba obubinja bw'abantu wano obuzze obutututteko ensi nga tutunula abasajja abakulu abaayogeranga ensonga bonna baabagenda babateeka emimonde mu kamwa tebakyayogera abantu babagobye ku ttaka lyabwe eyo yonna abantu baavubanga nga bakeera ku makya ne bavuba regardless of where you come from kubanga ennyanja is a free gift from God naye kati ennyanja baagibagobako nawulira ennaku ezo baaleeta netteeka ssebo ne mukene naye baamuganye tokyakkirizibwa kuvuba mukene ng'era bwe baleeta etteeka nti abakulu bokka be balina okutunda amanda kuba amanda ga Uganda ga bbeeyi nnyo e Saudi Arabia ne China bagakolamu gundi Chaco tablets kati abakulu ne baddiza bizinesi z'amanda kakati neeyo ku nnyanja ogera n'otunuulya n'obuuza this part of Uganda ye Kalangala ne bateekawo ebidyeridyeri byabwe ne baliirako ssente herese system yaabwe yonna yafa kubanga lwaki ntuli ekintu ekyo honorable ssentebe wa district eyo
wa NRM abakulembeze abasinga ba NRM I'm wondering lwaki anti kyenkugambye n'abayiga naye akoma obukomi mulundi gwa kubiri kyenkugambye ye yali omubaka nti abantu baffe babonyebonye nnyo olw'obujega n'abayiga otulako ne parliament yes mumanyi era bwali mwenna ojjukira ng'alonda against okujja emyaka ekkomo ku myaka yaganize abantu baŋŋambye kino there are some people who think mubaka w'abantu wanjawulomu atya kasito saidi ziriwo bbiri oli ku saidi y'abali abatunyigiriza gy'oyimiridde oba oli ku yaffe bebanyigiriza so she chose a line nti ali ku saidi y'abali abatulyako ensi kakati oyo sirina kisa naye ne bw'aba ssentebe waabwe nga weenaaremu nga ne bw'aba muganda wange nkuyitako buyisi ng'omusiraamu n'agamba astagafurahi kubanga kati tutuuse ne mu byobufuzi okusanga ne bw'oba kitange ng'oli ku saidi ey'abatunyigiza negamba taata astagafurahi yitawo ogende tuli mu mbeera mbi abantu baffe bonna bafuuse bankuseere babaabuwaziza akabinja k'abatono ennyo kadominatinze everything kati gwe ng'ombuulira eri nti kuba bakuwadde 15,000 gw'osobola okumpaayo ensonga omuntu weeyeekalangala z'asobola okusinziirako okulonda abasajja bano nga tukaaba no nalabye minisita Kyeyune Kasolo nga ayogera ku PDM parish movement model totubuulira abo naawe ng'ayogera ku ekibidyeri gavumenti byetadde ebiriwa byebiriwa after 40 years can you show them ebidyeri obiraba kati naye bombuulira ate kuboogera nti Kasolo ayogedde uzi Kasolo ati gwe kyosobola okundagako kuba kati ffe bwe tujja wano we invest our time okujja wano ow'NRM kiki Kasolo kyasobola okulaga PDM yeeriwa kubanga PDM is seen is not just talked about should be seen on the ground should be seen nti olabako bino ebintu gavumenti ebbanga lyemaze mu buyinza tolina kubyogerera birina kubanga byeyogerera byokka naye kugambye abasajja n'ennyanja baagigobako abantu baffe babakuba emiggo n'obuli abamunyise mu nnyanja ono abadde adduka n'afa amagye galinga magye kati n'amagye nago baagateeka mu kuvuba nago gavuba it is business ne beekwasa obutimba ne tubawa amagezi nti bwe mwekwasa nti obutimba abavubi bakozesa bufu gavumenti etandika okugulanga obutimba ebuguza abavubi ne bakigaana tubaga lwaki muteeka amagye ku nnyanja nga tulina marine police lwaki tekolanga ffe parliament twaja approving ebeerewo kati bwe babateekamu ebiboozibozi era babye ebiboozibozi Museveni bwe yateeka mu beeruweero nga awangudde mbukimanyi twabaleetera otulo bagenza ozuukuka emyaka 40 nga n'ettaka lyaffe lyonna balitutte naye gwe tewalabye abalwanyi beeruweero be baliwa ku Heroes Day abasingana mwami Museveni sajja n'ayogera onaga nti tuwe sente nga jabbawa miliyoni za bw'ettaano miliyoni 5 what is miliyoni 5 to you ng'omusajja yasoma omusajja alwanira wammwe 40 years emyaka 4 ali mu buyinza temulina ke mulabayo okugjako obukunkumuka bwe bujja ne bajja n'emmundu ne baba ministry nambe Ministry ya Luwere tuyamba kigendo girabo oli omukyala agirimu omutuukeko they are princes of the regime babeera wali eri ne muyisa ssente ne zigenda waabwe can you go to Luwere where Museveni gyalwanira ng'abadde muyinza the last 40 years n'obaako kyolagayo just era bo feriwe batulaba they look at us as their enemies kubanga yonna be desire omuyina kye muyina Luwere kyogamba keki gwe ntera okulaba otera okugendako eŋŋoma gwe mpaayo byolaba yeruweero ebiraga nti eno yali epicenter yaleeta abasajja mu lutalo naffe bino bwe tubiraba tubyenyumirizaamu era kyekimu neekalangala gweosobola okundaga gwe ng'ogyeko kuba PDM luyimba it is a song PDM ezo sente z'abano oba gogenda ozisasula sente zamuwa musolo sente zamuwa musolo bw'oleeta sente z'omuwi w'omusolo tolina kutukubira nduulu mbu sente z'omuwi w'omusolo sizizo this is government money you put it there if it comes let it come if it doesn't come it's not a crime but mubadde a very bad history wekituuka ku by elections you've performed extremely bad mu by elections at least etulabyeko in fact twakava ne mu by election ya Ebunyoro eyo ekikuube again NRM yabawangudde n'enkoona n'enywa mu kisanja naye walabye obubbi obwabaddengayo bw'obululu wabulabye obubbi bw'obululu because this is not about winning it's about the sanity ebeerawo mu kalulu ne mutegeka akalulu ne kafuuka lutalo lwa mundu kubba and you shed blood in Luweero ng'olwanyisa Obote yali abbaali babba obululu kakati gwalabye ebyabadde ekikuba bino soogera byange kubanze mbalaba ku TV mbagoberera n'amawulire
walabye ebyabaddeyo wano wakyaliwo akalukubano ke basobola okutegeka ne batakanyagulula era kekalangala n'abeekalangala nabo mbatunuulira don't allow any curse to fall on you people of Kalangala ne bukeera enkya ne muwaayo ebyo kuba bano bonna abalala bonna be mwalonda bonna bakubi bangalo ebibira byammwe byonna babitutte ebyekalangala mu project z'abana abakulu ze beekwese mu bayindi baabwe because these Indians work for these people. Kakati bojja no which history because sometimes you talk about history by elections on ezibadde omusanje ekiwedde ndoza mwawangulako ebu yokka gwe mpaayo by election gy'obadde tolaba bubbi eyaliko ekayunga mu bannakwedde wagiraba ne bakayoola akalulumisana these shameless people abasajja boolaba myaka 87 ng'obuuzi obona afaaki najja nabba nze ng'eyali azze okunzita ewange mu kalulu ng'aye amagye ne mugatwala akaluluko kati wendi ndi mulamu era mugamba amalayi wemuwangudde it is okay ng'ekawempe mwawangula weekawempe yakayita emiggo gye yakubwe weekawempe akalulu at the end of the day weekawempe emiggo gye yakubwa but mwawangula ati kugambe nako kulwakayita mu mannyo gaggoonya but why should that happen in the 21st century ng'abafuga mubadde mu buyizi emyaka 40 buli kamu kukabba buli kalulu kukabba era tunakekalangala mbatweze nabagende obadde mubaka ebisanja bibiri nga badde tebakubba so nze obadde omanyi kyempitamu ne kalulu kano obadde omanyi omukulu amajege yateeka n'atwala obuwanguzi mu parliament waliwo abaka 78 b'opposition abo ababaka baali badde n'ababaka 3 if we had a free and fair elections olwaleero anti nabo bababba abamu beerwanako nga kati boolaba abali mu city areas gavumenti yatya riots z'abantu nga bagezaako okubabba pockets naye nkugambye nti ffe baatuzoninga ne bajja ne babubba ewaffe babba ng'oggyeko nakaseke naye Luweero district yonna ekiikirwa genda olabe emirambo egyagwa eruweero abamu temumanyi gweokimanyi nti Luweero district yonna ng'otaddeko ne ssentebe waayo bonna ba NUP anti nkubuuzizza gwe Luweero omanye emirambo egyagwayo badde okimanyi nti emirambo gyagwa egisukka mu kalulu akawedde no nga towetaaweta omanyi nti mu kalulu akawedde emirambo omwenda gyagwa so we muwangula olumba muwangu we mutawangula nti awo baatubba nze njagala kukugamba mwe mulina kuwangula buwanguzi buli kaseera nti sebo nti toli mu sama nti ovudde South Africa wakadda emmundu obadde oziraba n'obuwanguzi obulaba n'akulira akakiiko k'ebyokulonda mukulu by'abakama yagaana okudisplayinga presidential results ezaffe ffe nga balutamaguzi yaleeta abayaaye be ne babba obululu bwaffe nga beekola nabalyaba ekalangala nze nsuubira kuba kakati nze sirina nnyo kyenkyasuubira mu gavumenti eno kaweeri naye nsuubira kubanga factors nyingi ezentunuulidde ekalangala ekisooka omubaka abaddeyo abadde abakolera wa National Unity Platform ekyokubiri tuli mu nkyukakyuka abantu baayo babagobyegobye ku nnyanja ettaka lyabwe lyonna balitutte nze nsuubira nga bo abantu b'ekalangala nti bagenda kulonda omukyalo oyo omwana waabwe Nampala bamuwa obuwanguzi si lwa bino nti nno be bajja ebiprojekiti bajja ne babasuubiza mu biseera by'obululu si lwa bigambo bingi naye bagenda kulonda okusinziira ku bembeera gye bayitamu I'll be shocked ng'oggyeko obubbi bw'abano nti bwe baba baagadde okujja okubba I'll be shocked nti oweekalangala asobola okukeera ku makya gano n'alonda ab'NRM I'll be shocked this will be my shock of the year owulira sebo this will be my shock of the year kubanga kakati waliwo ebiseera ebituuka ne tutunula why are those big people go there nkwatira mukaawo si kwata mukatono singa bino byoyogera bye biri ekalangala just look at the turn up okujja kwa thousands kati thousands are turning up ku rally ya NRM wegalubindi ezo thousands gyogamba nti ekigambo thousands kyakyuse zebo mukama wange ekigambo thousands kyakyuse ezo ze thousands zebo mukama wange naye sebo ne wakubadde nga naawe towagira waffe NUP ezo those are not thousands if a whole government that has been in power for the last 40 years esobola okuleeta abo baba obwana bubwo obulabe
nga nabo bazze ate nabo babaleetera ku bidongodongo gundi tugenda kuleeta simanyi gundi yekyangire wano ng'ayimba tuleeta ani ne bajjako awo naye nze nkugambe in reality. Look at the numbers. Yes, I'm seeing the numbers. Look at the numbers. I am seeing the numbers. Nkulazeeko Are those thousands? No. Eh, Nkulazeeko katono. But these thousands of people have been turning up. Which ku rallies isn't. Gwe TV eno eraga. Katono nnyo. Bebo abekalangala. No, but kino kizinga abantu tobasuubira kuba bangi nnyo kigenze wala awantu awamu. Naye bw'ogamba nti NRM government terina kyekoledde baakalangala era nti you'll be shocked bwe banaalonda owa NRM. Baali badde bajja mu bungi bwe batyo okuwuliriza abantu b'ogamba tebaleki babakoledde. Okuwuliriza kyanjawulo okujja n'owuliriza n'okuwagira kyanjawulo. Look at that. Look at that. Ekyo kiraga ki? There is nothing much. Kati tulageeko ne ku balala. Ekyo kiraga kikina kye kiraga. Kakati kye njagala okubuulira nti abantu abo boolaba half of them bavudde Kampala. Era bw'oba ddala ng'olina amazima n'oteekako ku boogera abo abali mu kwogera bavudde Kampala. Half of them abo boolaba abo bavudde Kampala. Kakati bw'omaliriza half of them n'otunuulira omanyi osomanga nnyo gesture y'abantu gy'ogenze okutambuza ebyobufuzi byo baabo batunuulire bafaanana. So kakati nze bafaanana batya? Baabo batunuulire beetegereza abakulu kubanga nze kyendinamu confidence nti mu biro bino tewakyaliwo gwe bakakakola kituufu. You do the right thing okusinziira ku gwe ng'omuntu kyolaba nti no kigenda kukuyamba. Tebasobola kubeerawo. Tamuka video ako tukalabe bulungi nno balina kyayagala okulaba and njagala weetegereze bulungi nnyo. These are good numbers. Baabo balaba bavuga amaato ogenda okwetaba ku rallies ezikubiddwa okuwuliriza boogamba batalina kye babakoledde. You see? Just look at that. Baliwo abo baogera message kyabo bwe baabo batunuulire kubanga n'oyo ayogera balaba. Kakati ezo gundi zaabwe bazibateerawo era fe abamu ku ffe tetukyakaayana n'abantu tukugamba genda olonde oyo weekalangala. Oyo weekalangala. Amyuko Savondi w'ekibiina. Weekalangala. But now olinayo Luyimba Nalukola ali eyo. Buwemba Ssabakunza ali eyo. Goreti Namuga ali eyo. Beekalangala. Kyenkugambye nti nno abantu bo bennyini abaayo they will determine their leaders. They will determine if it's a free and fair election. Kubanga bano abasajja mu bubbi kati ne vuba. Oyo weekalangala. Kwata mwawo. Anti kakati kyenkugambye ye message gye nkugambye nti abantu baayo bo bennyini bajja ne babanyonyola ne bawuliriza. Bwe banaateekawo akalwa akali free and fair kubanga nkugambye nti bano abasajja ne vuba libba. Ate kati they want to take over everything by force. Ensonga lwaki nkugambye nti ffe tutuula eno ne tubeera mu abeeyense ne tutunuulira ebiseera bigenda kujja nga abantu batono nnyo be mukyakyaza wano abajja ku radio ku TV. Waliwo kino kinumya omuntu temusobola kugenda mu maaso nti batubbye leero batubbye enkya. Lwaki temuziyiza miwaatwa mubbibwa? Kakati kyenkugambye ekirala lwaki mwetaba mu kalulu ke mulowooza nti bagenda kutubba? We shall continue the process until when this country is liberated. Tetugenda kubeerawo na ruumu ya kuzira. Tetugenda kubeerawo na room gye tubalekerawo nti bakole effujjo lyabwe lyonna lyebakola. This is our country. Tulina okuparticipating okugikyusa. Okukyusa kubanga nalibadde ndowooza nti mulina okuziyiza amakubo bwe mubbibwa akalulu. Anti kaakati amakubo baleeta mundu ne bawamba polling stations ne balangirira ebyabo. Kakati owo wakakiiko k'ebyokulonda n'essaawa za leero tatuwangaliza presidential election. Kati gonsuubira kusuubira mwaki. Do you expect a free and fair election Kalangala? At least so far. Maybe. So far tetunaba kulaba one deployment but two okulwanagana mu campaign. Zibadde generally peaceful. Kakati oba zibadde nga bwe nalabye Kalangala naye mugeraageranya nga nalabye eby'ekikube. Walabye eby'ekikube tebyakwennyamiza. Walabye eby'ekikube kwanza engoberera TV byonna bye muteekayo tebyakwennyamiza. Ne Kalangala anything can happen kubanga nga bwe nakugambye nti bano baggwamu ensonyi
n'ensa osanga omusajja omukulu nga muyaaya awedde emirimu because they survive on that. Without that they cannot survive. Buyaaye bufere bubbi n'osanga oli kakabo kati ono akyanoonya ki mu nsi ekimukoze ekyo nga they know without safety, without reading they don't survive. Kuba kalulu kekalangala ako by-election eno egenda okubeerawo esooka egenda kuleetera nsuubira eyinza okuleeta sympathy especially eri aba NUP. Omwana MP waayo enfa gye yafaamu ne reports zaayo ffe zaatulema okutegeera n'emirimu gye yali abakoledde. Ate n'ekyokubiri abakalangala baali batabise okusobola okuba nti tewaliiwo kyekwasibwa nnyo bulijjo balonda b'NRM nga babawo obukunkumuka abeeyo ate ne bajja ne bakaaba batugobye ku nnyanja. Naye onooyimirira wange ojja okaaba nti bakugobye ku nnyanja ng'otolonzewo NUP. Ensi zijja kubagagwo stagafly genda ng'oveeyo mu budde buno bwe tulimu nga ffenna tuli ku bunkenke ensi bagitutwalako economically, politically, socially, buli omu ali ku bunkenke. Babagobye simanyi trade order, babagobye simanyi border tebazeetaaga, simanyi ennyanja bagyetaaga, ng'okeera enkya gwe weekalangala ne bwe message nziraba teeka ku hashtag Sanyuka Morning Express gyoba okozesa tubeere nga tutambula ffenna. Vincent Senior Jambo weebale message yo naawe njirabye. Vincent ali Kiziba Nakaseke ngambye kwali agoberera ate ono owekalungu akugambye mwami kungu weebale kuweereza omukulu omu yatugamba nti olwaleero Honorable Ssenyonyi ajja kuva ku bwa loop. Badde nsaba goonya eri mu mazzi Honorable Tamaguza tangaazemu ku nsonga eno ye Oscar ali Kalungu. Ekyo tekiriyo. Ekyo tekijja kubaayo. Loopu waffe Joel Ssenyonyi ye loopu waffe okupaka 2-3 mugumu. So abaaliyo n'ebirowoozo byonna oli akugamba mbu ajja kuleeta loopu okuggyako loopu wa AI. Musobola okubaayo n'owa AI oli omulala kuba kati emitimba kukigira naye ffe gwe tumanyi leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi. Olidde ssebo teri mulala. Ekyo kyo njagala kukira. Kali n'ekirala kyembadde nkugamba mu by-elections zino abantu gavumenti yabagoba ku nnuuni. Ennuuni yalinga kyekimu ku bintu ebivaamu ssente ku nnyanja naye nayo ndowooza mumanyi omukulu eyeddiza ennuuni ze ng'akozesa bano be mwiraba Abachina ababeera wano n'abaki kuba abo bakozi. N'ekyokubiri ku nnyanja eyo ekalangala gye twogerako gavumenti esobola kumala myaka 40 nga tegaba free life jackets. Abantu bangi bafiira ku nnyanja eyo kubanga they cannot afford buying free life jackets. So we tulaba abakulu ab'embuto ennene mwenna nga muyiiseeyo tumanyi mulwanirira nanka yammwe survival but mwaliresa abantu beekalangala ne bakola decision zaabwe independently n'abalala ekibatutte oba kutandika kubba bululu. Naye ku mulundi guno bannansi bazzeeyo mwabeeyo ensenga mu myaka gy'enkaaga n'egy'ensanvu ne mu 8 awo ne babuuze ensi eno ye eragawo okuba nti waliwo akakundi k'abantu abatono ennyo abagitututteko nga ne bwe tukola rightful decisions nabo bajja ne bazijjawo ne bateekawo okwagala kwabwe nga bwe bakola ki bwe baagala. Era ffe tetukyegayirira mwami Museveni oba mubbye bamukoze eki. We are back to the roots. Tubatunuulira effujjo erikolebwa ku bannansi. Olwaleero ne bwe mujja wano ku makya ne muwamba buli muntu yenna kubaka kati bwe tutunuulira effujjo eyo tweraliikiridde era bayinza okuwambayo abantu ekalangala eyo kuba nalabye lisiti n'omukulu omu yaŋŋamba nga neewerera eyo ne muga munnange nze enjawulo yange n'abalala akalumu kajjayo akalu kalina okuvaayo. Ekyo tetyeraliikirira era bwe katavaayo nga benyi kiri gye bali abeekalangala bakugoba ku nanka kakati sebo n'abantu baffe bennyini wano mu ggwanga balaba ebigenda mu maaso. Abantu bali ku bunkenke. Lwaki muwamba bannansi? Lwaki muteeka buli munnansi ku bunkenke ne mwekyayisa kuba muguza amayumba ebweru w'eggwanga? Lwaki muteeka bannansi obagobye mu ntobazi? Mbusimanyi ntobazi ffe ntobazi zaaliwo wano mu Buganda ng'abantu baffe tulina ababeera mu ntobazi. Bw'oba omugobye nga gavumenti lwaki tomukompesetinga n'omulekaawo mu bbanga? We cannot afford to have abantu baffe
nga bafuuse landless nga bafuuse momboze mu nsi yaabwe nga mwekwasa entobazi naye ng'ekigendererwa kya kufuula bannansi paupers in their own country. Sebe tetukyogera mu mutima mubi. Mubagobye mu kibuga, mubagobye mu byalo, mwekwasa entobazi, mwekwasa ebibira, ate bye mubagoba mu bye mutwala. Kati n'obeera mu nsi n'obuuza mu abakulu abali mu gavumenti mulimatira ddi kuba buli kye tulaba kyonna kyammwe ne betulowooza nti byabayindi byonna byammwe. Atulaba twagala kujjukiza byekalangala ku ssaawa 4 leero ojja kuba olaba debate oba okubaganya ebirowoozo ku NBS television. Era tujja kulaba bonna bataano bajja kuba ku lutimbe lwa NBS TV ku ssaawa 4 leero. So teekako obeerenga. Era tubeebaza n'omukisa ogwo ogw'okuwanga abakulembeze platform, free platform. Njagala kukwebaza ne management yamwe okuwanga abakulembeze ne boogerako ne mubalaba. Naye kati tulina n'abantu mu parliament nga tasobola kuba even a village councillor naye nga MP. Kuba omukulu ono yasetinga aleete leka kunafu ya parliament naawo nkugambye nti oyina ababaka nga tasobola n'obwomu gwa gundi nti mpaayo ku kabayiti kale nga mubaka. There are so many of them. There is a lot of silence. There is a lot. That's where you've been. Nkugambye tulina abantu be babbira obululu. Obabbira obululu. Genda omusajja yabba akalulu kange nakaseko basobola n'okwogera sentence emu mu luzungu mu parliament. Gwe babbira omukulu gwe yabbira akalulu kange wange nakaseke ne sentence emu tasobola kusobola mu luzungu. Kakati njagala kwebaza ye kye tusaba bannansi mube bakiseeri bannammwe. This is our country. There is no need of panic. It's like each other. Tusobola okuba ab'amawanga ag'enjawulo nababuulira nti bano abapampalinga amawanga gaabwe bajja kwekkakkanya kubanga Uganda is a multi-tribal country. Kati bwe muba mwezimba tuzimbe ensi nga buli omu asobola ogyeyagalira mu kino kiga mwami Museveni mutadde bannansi ku bunkenke nga mubawamba you will pay for this many generations. Era sebo mukamanyi nti ekyo bwe nkyogeddeko kikunyiizizza nnyo. Ninze kyenjagala okusabira bannansi nkimanyi kyenjagala okusabira bannansi mukolagane abasobola okukola mukole n'abalima mulime n'abali mu byobufuzi mu bikole nga tubasaba okubeera abantu bala omuntu bulamusi kibindooza kyensabye sebo mukama wange ogenda okomawo 2-3 mugumu. Nze ndi mu kulima ndi mu kukola. Politics is not the only way. Nze ndi mu kukola mirimu gyange. Nakugambako nti eyabba akalulu kange nga waali sidda mu byabufuzi bino ebyokwerimba n'okwata ssente zino ziteekamu abakulu ne baleeta amagye ne batubbangako obuwanguzi bwaffe misana ne basigala tuli mu abeyense twazeeyo mu abeyense. Era nakulabudde ne nkugamba nti ebiseera gye bijja ogenda bannabyabufuzi bonna abasinga nga bazzeeyo ewaabwe basirise bake tulaba effujjo lye mukola okuwamba okutemula abaana b'NUP bonna be mujjuza mu makomera be mujjamu enjala be muteeka mu besimenti zammwe n'obugagga bw'abantu bwe mutwala. Gwampise wano njogedde nga musumba nedogambye as long as embeera tekyuse oŋŋamba byakwesimbawo mu budde buno waki oyogera ku byakwesimbawo nga tuli mu kukyusakyusa ggwanga mu budde buno. Era ndaba nnyo abajega mu budde buno nga bamu banoonya akalulu mu 2-3 oliko ekikyamu mu budde buno nga tuli mu buwambe nga neke muvaamu akalulu batutteko misana ne bakatwala misana n'amagye ne musigala awo nga mukwebaza wange omukisa gwompadde era sebo nzirayo mu nnimiro zange kubanga ngattako ku ggwanga lyo. Addako ye Honorable Nyombi Tembo. Nyombi Tembo sebo wava waffe nakaseke si wakasanda gwe mugambe nze akugambye kubanga owekitiibwa Nyombi Tembo yali atusuubiza ne computers essomero we yasomera naye olw'okuba nti nze mbadde MP nga ndi eno katono nnyo producer wange lwaki tanteerako Honorable Nyombi Tembo ndabe ekifaananyi si kifaananyi kyenjagala mba njagala okulaba muntu ayogereko ne oyo sebo we nakaseke. Era ennaku ezo era namulaba kunanka ng'akomye wesse muto asobola okuba nga weeri ekasanda naye eno yalinayo beesi ze nnyingi nnyo era gye yasomera Ssemuto. Yasomera Ssemuto. Gwadde okimanyi nti n'Amini yasomera Ssemuto. Idi Amini dada gye nkuleetereko kuwa famire ye
yaliko nga muli ba mukisa gundi ezo ziba ne yali president w'eggwanga yasomera Semuto Idi Amin Semuto ne Honorable Nyombi Tembo kenyini Honorable Nyombi Tembo naye yasomera Semuto era nga nkyali emupindoza eraliikirira okumpa kompyuta waliwo essomero gye yasomera n'angamba badinjagala bamuterekaawo tuwayemuko eddakiika badinjagala bamutuwe tuwayemuko naye eddakiika naye bangambye bakyatereza ddoboozi lye naye enewe kimanya ajja atuwulira tujja kuba tumufuna next time maybe naye tumusaba aweereze eggwanga lye n'amazima n'obwenkanya ensi yaffe tulyako makoola buli omu n'akola ki n'agenda nalabye mutabani w'omugenzi Abyalimaana manyi mutabani w'omugenzi Abyalimaana kye yeekola ekkonge eyo aleese obunkenke obumadde omumanyi oyo mutabani wa Abyalimaana aleese politikisi w'omu Great Lakes region yenna okukyuka era olaba amaziga agali mu Uganda Rwanda newa avudde ku muvubuka oyo noono omusajja gwe bayita Shekedi omanyi ow'Ekongo ebintu bikyuseemu si bye biri tumaliriza hafi ya